Okay. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seka wasibi. Nasibye. Ani afumba ddaako kubanga tukimanyi obeerayo wekkeeka. Sibeera nze kambera ne bachali bange baganda bange yamani bankolako. Noyo wuyaze bamita fresh nyonga. Yamani. Ddaako be bagitayalisa ne futaali. Oba naawe omanyi ofumba. Akatinitini so okufumba ejji sobola okufumba amata. Yolya ku ddaako. Lya ddaako. Nga weebonyabonya. Lwaki tofunayo maama afumba? Sinatuuka. Ki ekigaanyi gwe kyolabanga butuufu kino bwe kiggwa nsobola okufuna maama afumba? Just nkyali muto. Buli kimu kibaako time yekyo si kyekyo? Buli kimu kibaako time yakyo. Kati essaawa zino nkyafokasinze ku kibali naye budde bunaaba butuuse era njabagamba. Banga panvu tulwawo kufuna mu interviews nga zino eza entertainment. Kiki wekweka kya eri amawulire? Sekweka mawulire naye just nga bw'obimanyi mwana struggle ne curfew tuli mayumba mwana tewali nnyo kutambula. Tegwayinamu zi hit songs zi Brigita zani okikola otya mu mbeera eno ey'okubeera nga tunyigirizibwa gunoba ng'olina zi hit songs? Nze ndowooza bijja kuba ebintu nga bisatu. Nja kwebaza mu aba media nebaza abawagizi bange kuba nze mwana abawagizi be bambeereddewo all along sikaka nnyo mbeera bawagizi be bakola ennyimba ezo ne zibeera zaakabi music bamuwagira bamwagala yamani. So mu swawu muno mwe tuli mwennyini bintu bingi buli omu aba alina ekintu kyasiibira. Gw'osiibira ki mutuufu n'oganye nembeera kansiibe ennaku zange 3 eno embeera terisitunaabira? Nsiibira ebintu bingi. First of all n'abantu bangi nnyo abampagira mbasiibira. Nsiibira famire yange nange kennyini neesiibira. Nsiibira obulwadde obwatusalako bwa covid bugende. Nsiibira embeera eterere tuddemu tukole. Nsiibira abafuzi abatufuga batufuge bulungi buli kimu yamani. Ebyo byonna obisiibidde naye tetuwuliramu nti nsiiba nfunne omuntu omutuufu. Tokiraba amaaso awo nti otuufu? Gwe kennyini nnyini question yo gize mukitegeeza sikiriiko right now. Singa nkibaddeko nandikyogeddeko nandigambye nsiiba nange nfuneyo omubeezi naye inshallah ne nina omukazi ne Sinamwanjula just gye muli so mfiringa nti nja kumwanjula mbudde obutuufu. Abantu b'amawulire ba social media bakusibako abantu bangi decently twalaba batugamba nti ne Lydia Jasmine mwina affairs. Tetulina affaire yonna yonna okujjako okuba nti ffenna tuli bayimbi ate tuli ba mukwano. Mutambula nnyo mwenna abantu ne bagamba tukkirizibwa kuba tuli bayimbi. Gwe totambula na bannamawulire banno nange ntambula ne muyimbi munange so baba batulabye tulina ne music ffenna wamu. Tajja kusanga mbu yakayimba jakayimbire nange kayimbire. We are not enemies, we are friends. Ekitwawula nti oba lwakuba ye mukazi ze ndi musajja so tutambula ffenna abantu bafunamu endowooza ey'enjawulo but she's my good friend. Yeah. Mukyala wange gyali nja mukwanjulira obudde nga butuuse. Seeka naku zino ku socials zo tulaba opostinga Nubian Lee biki ate nga ali baakabakwata mwana tutemwakiriiko nnyo. Kiki should we expect a song about Nubian Lee oba just kati walabye nga mutandise okukwatibwako nga bayimbi? Obuzibu buli mu bbanga kiri mu postingiddemu oba kumupostinga lwansonga nze okupost. You should not expect a song about Nubian Lee. Naye kati nze just nfiringa touched nga citizen ng'omunayuganda yenna nti just okubeererawo baganda baffe bayimbi bannaffe we are the same family. I have to stand with them. Yeah. President bwe yavuddeyo okwogera on Friday emphasize nnyo abayimbi musigale ku online concert of which ffe tetumanyi nti oba zisasula oba tezisasula. What is your take ku kino? Mwana ekituufu kiri nti abayimbi batunyigiriza nnyo mulo abayimbi tunyigirizibwa nnyo mu mbeera eno lwansonga tetuli ba magician nti no tusobola okufuusa ssente naffe tuli bantu
tukola okubeerawo okulya okwambala okweyagala mu bulamu bw'ensi so bwe tuba nga tetukola embeera ebeera mbi mbutuufu okitegeera sijja gamba nti sikola ssente nze nkola era ndowooza music omulaba na buli kimu but sikola nga bwe nnina kukola siyingiza nga bwe nnina kuyingiza I'm spending a lot nyingiza ssente ntini so at the end of the day ekiseera kiba kigenda tuuka nange ondabe nga nkalidde okitegeera so nze ndowooza nti gavumenti etunyigiriza nnyo mu mbeera eno GNL Zamba yavuddeyo n'atugamba nti yakoze biliyoni mu streaming ya album ye gye bayita Spear online. Do you think it is possible in Uganda someone to make 1 billion shillings out of his album online? Bana buli omu akkirizibwa okwogera kyayagala nze sigenda kwogera ku bya GNL Zamba mbuuza ku byange simanyi ssente zayingiza yamaani so wabanga yakugamba yagikoze aba yagikoze nange nsobola kugamba nkola biliyoni 5 so buli omu akkirizibwa okwogera kyayagala saagala kwogera ku nsonga saagala nga kuba simune album sigimanyi sisobola kumujajinga asobola okuba nga azikola yamaani